njagala okwebaza gavumenti olw'okutuukiriza ebimu bisuubizo byabwe. Kuba tulina ebisuubizo, tubaali tulina ekisuubizo kya feri, tubaali tulina ekisuubizo ky'amasannyalaze, tulina ekisuubizo kya water ambulance, ebimu ku ebyo ebikulu. So tuli basanyufu nti ekimu ku kisuubizo ekyo ekya feri kyawedde. Era twagala okuyozaayoza bannabuvuma, tubakubiza feri tugikozese bulungi. Abantu babadde bafiirwa ebyamaguzi, abasuubuzi b'amatooke naki n'ebirala. Omuntu amala ennaku 3, ennaku 4 ali Kirongo akyalemeddwa okulosinga. Amatooke ne gayengera. Abalala bw'apangisa emmotoka emitwalo 2 ku lunaku, bw'agenda n'amala ennaku 5 agenda omaliriza nga kakadde. Sibwa ebintu by'atwala tasobola kufunamu. N'olwekyo tusuubira nti feri eno ejja tukolera kinene. Mu ngeri y'emu twagalira okusaba gavumenti. Tubaali tusaba nti feri eri ey'okubiri enkadde, tubaali tulina enkadde edde esigale ebuvuma naye ng'eyunga buvuma ne Mayuge, ng'eva e Kikongo ng'egenda e Namoni. Kuba ebyamaguzi bingi ate ebigenda e Mayuge nawa byesanga nga tebiyisa ekiyindi. Omuntu eyanywedde emitwalo 5 n'amaliriza nga nywedde emitwalo 2. N'olwekyo twagala ate okujukiza gavumenti nti tusigaze ekisuubizo ky'amasannyalaze. Ate era galina okuva ekikongo Namoni mu Mayuge okuyunga ebivuma ekikongo. N'olwekyo twagala okujukiza gavumenti nti ffe bamu ku disitulikiti ezisigadde nga tezirina masannyalaze. Olabira ne feri n'obeera n'amasannyalaze n'obeera ne refe center 5 kyetwagala hospital naye enyisibwe, tujja kubeera ne buvuma ekulaakulana nga ne gavumenti era bwe tujjukiza nti feri luguudo. Kati gavumenti esobodde okuteekawo ketwandika kolansi ku mazzi. Tusaba gavumenti ate eteekeko kolansi okuva e Najja oba okuva e Lugazi okutuuka e Kiyindi. Omuntu abeere nti ajjira mu ntambula ennungi yegatte ku feri ennungi, ate obulawo n'ebuvuma ate okuva e Kirongo paka Kulwe nawo kakolansi katuuke okuvuma jakula avuka ekyobulambuzi. Amayina gange Ndetebala Simu Nangobi okuva mu igombolola eri Buwooya era mu muluka ogw'Ebubanzi ekyalo Kikongo. Twebaza gavumenti eno, twebaza n'onalebo waife onalebo Mugadde nti buli kye yasuubiza mu buvuma kituukirire. Twebaza mukulu Pulezidenti Museveni nti twebaza enkolagana ennungi yabaire nayo n'onalebo waife olw'okuba nti abangi bateesa ebiteeso byabanga tibituukirire. Twebaza Pulezidenti olw'okutuukiriza omubaka waife. Nze Kigundu Salyamiri ow'eddembe. Twebaza nnyo gavumenti olw'ekidyeri kyaffe kino ekipya MV Buvuma. Amazima ekidyeri ekibaddewo kibadde tekituukiriza birooto byaffe eby'okutikka ebintu bye twagala, eby'okutambula nga bwe twagala. Basaba ne bannyabo amannya gange nze Nakizito Harriet Musibo, ndi sekuyitalo w'ebyobulamu Buvuma disitulikiti. Olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo kubanga gavumenti yaffe eya Uganda ng'ekulemberwamu Pulezidenti waffe omulungi Mwami Yoweri Kaguta Museveni ekisuubizo kye yatusuubiza okuva 2011 olwaleero Mukama akituwadde kituukiridde. Mulungi Pulezidenti Museveni abeewo.